Mugabe promoter. Banyone basebo tuli ku Mugabe Media awansi Mugabe promoter Grayson MC DJ Shaido. Mu studio lwalero tulina the agent yakulukuta. Bonna kwatemye ebiri. Actually kati rapa kwe tulina mu gwanga. Osege agent. Yo. Tulija kogera limiri soka. Ye nabena tugenda piga tachemani. Bamba ulira. Obote ulira. Bamba ulira. Andi wana ndwenzo yogere soka. Ai enze. Ulira rulire. Ulira rulire. Blood buza akaba tubiriza ku Mugabe. Yo, bara Mugabe Media da agent akuruta sasa mimi presenting kwa purpose of course. Because tosobola konzita mange yanzara ndi mufu. Kubajjire tulise mu manipoto logamento lya sabula wekisa niya gambyo mambi lesiri kinina hapa nzero hapo na hapa kubanga liwa kabisa kwa Oktoba siba balance pamba. Nimbalance wale siba balance ile siba mbamba. Kugobodo. Yesanga lati munako temye ebiri. The agent. Yo. Omuntu yanyenza okutegeera the agent bamwe the agent ali amenya this amatu kufuna nani nijavuba niwa jazavu. Zali wale ndoza ng'omuntu ndoza nakulira mu kibuga ye ndi musite Kampala mulago naye kajasinga obubwo kizadde wange ava busiya abamuzaala jjajjaabe bebusiya kitegeeza obera musamya bamusajja musamya nze wabwire omusajja wa kanisa nnyo asiri wa kanisa ate nakyusa siniya wano nenfuuka omusiraamu bawala kitegeeza bawala bakukyusa alera tebankubirangako kiboko z'abawala kakati enzizo z'abawala bazikuba zakiri bazikuba naye z'abawala tebazinkubiranga naye nga kisi ekyankyusa just we nabeeranga walingawo nnyo omusajja omusiraamu atirisegeyena kaseera abakulengeza eggulu akulengeza ate era nasiramuka mu kisibo manyi mu kisibo wabeerawo imaani nyingi kati abagulira babanja bamu n'ebikolobyo bakuba ennyondo mpaka erinyoga n'omucere gw'abasiraamu byakusiibuluko ndowooza onfuna kubanga era bwalibuto naye ate namala nembeera mu musita wambeera tulasyalade bintu byonna kati kati musajja musiraamu akomete ndaye gye mitandika ddi endowooza